Yatandika butandisi tugenda maaso ate nate Nalyange Farida tutandikidde omulambalamba songa nagambe ni Kajoba Sylvester agomanyi nga taata Nicole tujja mulabako mu firimu yaffe eno tandikwa firimu egenda maaso ate nate songa ambassador mwesigwa nga naye tujja kuba tumulaba bagamba nambasa Mase Manjeri tutandika butandisi tugenda maaso natenga bulijjo stories about VJM production Uganda on VJM official YouTube channel nate eranga mwena abatula ku YouTube channel yaffe tubagala nnyo era tubatumirako mwena yonna gye musinzidde okuba ni mutulaba nenga okusingira ddala temwerabira ku subscribinga kubanga kikulu nnyo n'okunyiga notification bell tutumirako mwena ab'enjawulo abali mu Oman abali mu UAE namwe abali e Nairobi omanyi tubalaba wano ku screen buli omu waali tuba tumulaba akalimi kaba kasonga nti gundi asinzidde jindi katubagala nnyo era tubatumirako tukyatandika butandisi nenga wekumire ku VJM official ekintu tubenga tugenda maaso n'okuba tukikwasaganya batugamba Lukabe Frederick ne Gladys Nagujja ate Logos Gladys Mase Lukabe Frederick Nalyange Farida bataddemu ensimbi tukyatandika butandisi tugenda maaso ate na tempola mpola era tulina kusoba Nalyange Farida ye director owa firimu yaffe etandika anti tugenda maaso mpola mpola kakati ku mulundi guno nga bulijjo omanyi ne waba talina amuyombesa ayomba ne waba talina amuyombesa ayomba tugenda maaso tutandika butandisi kakati njagala bano abasatu ono nga tannagwa ddalu ono nga tanneewetanga mutego ono njagala abenga mulema ku gaali mpuliranga emmeme embinuka mpuliranga embinuka mwe musinga okuseka ekyalo kino nakipatana mpulira nze kayina okuseka kati omanyi omulogo tomala kumuvuma okuloga omulogo baloga tebamala kumuvuma aloga n'abo abaseka lwaki baseka kwegamba ekyokuseka akyesigaliza niyo n'omukazi si mwangu kati njagala mbateekemu bawagika omuwaawa tugenda maaso tutandika butandisi episode 6 eya mukyala kalooli Omulogo Namwandu kalooli Omulogo gye tulaba eno episode y'omukaaga tugenda maaso ate nga ntumiddeko mwena abali ku VJM official WhatsApp platform yaffe tubagala nnyo mwena abagyekuumirako Princess Mumbeja Grace sako n'abaana bawala mwena abawala ba Chantel tutandika butandisi kakati yagamba bulijjo mwewuuza ludda waje nava muntumye amawanga g'essiri mujja kumpulira olwaleero tutandika butandisi egenda maaso Namwandu kalooli Omulogo gye tutandika oli ku VJM official wano waabalogedde ntumiddeko nnyo promoter Vanessa wange nkwagala nnyo promoter Vanessa mwana muwala Princess Rachel nawe nkwagala nnyo mwena abalabika okuba n'ekintu ate mwakitutte ku level endala ne mukulyetinga WhatsApp group yaffe ate kutuba nga tusinkane ntuwayamu kasaali awo tubagala nnyo entumiddeko namwe mwena abaganda baffe abayisiraamu abali mu kisiibo yonna gye muli olwaleero tubaagaliza okuleka nti Mungu abasobose okusiima omwezi guno omutukuvu gwa Ramadan ate nate nenja ntumirako ne Shamira Lwanga namwena abaana b'obuwala abalabika okuba nti muli mu kutoba n'ensi yonna mu bitundu ebyenjawulo gye muli mpulira bagamba nti baboosi babavuga bulala nnyo tebakyabawalula buwaluzi kati bintu byakuvuga kakane tujja tutandikira musajja mukulu Ashirafu tujjukira bulungi nnyo bwe yafuna omukyalo ono entegeragana yali ntono nnyo naye munanga abakazi ayingira obufumbo ng'amanyi nti awo agenda kusitamawo wiiki emu naye agenda okwetegereza ng'ebintu bikyuse bannange kale nange era naguma kuba okusooka kyali kibambulira nenga munange obadde obukyayikanseewo okwagala okay nagamba nti gwe tofaayo nagamba ebintu ngenda bikwasaganya ate nga newammwe nja kulabika nti nzijja owulidde tugenda maaso ekyatandika butandisi nga tutambula tuli nagamba njagala olunaku lubenga lukye batulengere mu kidaala wali nga ffe abakumba nga tuli ng'abamoolimooli ozannya n'okuzannya tugenda ofuna ssente obufumbo buno Katonda agenda buwa omukisa bonna abatatwagaliza bajja kuleka ndi bakola ki
bafa enswala nkutumidde kunyo Zainab bint Juma. Tugenda maaso nanga ate gwe kyowolina okumanya sente munange lekerawo okucola obucolo nkozi sente iwa mudidi njagala njinyirire bannange kale nali ntambula byange musajja gwe neŋŋamba bannange amasanyalaze agankuba kumbe nyini ogwana guno guntunulidde joka samanya nti nja kusiira mu nnyumba ogadoogaladdaage tokinjogeza era munange oba olya mukama gwe yategeka yali agenda kudduka olwakyama wano nagamba abakyala bakyama mu maka g'abasajja ng'alinga z'okunywa ku mazzi agende naye yagenda okukyama yasanga kibambulira naga wano wanaabeereka naye munange yali amanyi nti agenda wiiki ejja ye ng'amanyi nti anyonyeka sente embeera yatuuka ali nayatandika omunyumira kuba bajjukira bo bagamba abakazi mbu tebagwa abasajja olwawo okusanga omukazi mbu nga yagudde omusajja mu byalaavu n'amugwa abakazi mbu bagenda bayiga buyizi abeera n'omusajja n'ayiga okumwagala kati gwe yali alabanga tamusaana bwe yatandika okuleka ndi ayiga omwagala. Tugenda maaso nate nga bulijjo eyo ne tuvayo ne tujja tudda erudda kaakani mu kaseera kano anti kaduuka mukama katonda oba abantu abamu tokyatukuba miggo otukubya byumya abakubya byuma bannange eyali atunda cold drinks ne bu cold beer kaakati no ndowooza atunda hoti munanansi ozanya n'okuzanya kaakati tuba tuli awo nga waliwo namukadde ajja atambula wetegereze yatuukira wano ewa miss kaduuka madamu kaduuka uwayi onkanze ongugumudde munange kati ebizibu bitubeerako bubeezi namugamba nina obuzibu namugamba sooka otuulira kwani biki byolowooza ebyo namugamba twajjirwa ku kyalo kuno bannange olowoozaamu nejjodda tulabayo nogamba omuntu adduke ku kyalo kwaza ekyalo kyakuliddeko ekyalo kyamadde amanyi kunyale kiki ekiganye namugamba mwawasa omukazi naye mwaleeta omukazi muganda we yaleeta omukazi kaakati omugenzi nguli kalooli namukadde ono yali muganda we baluganda gutebereza kalooli yali yenkanawa kati kalooli yali yawasa omukazi oli kiki naawe nzize kulabanga oba nanka omubulira oba naye nammwe mwekyanga nnyo nkugamba byamulamu wa oli wano weekyanga bwekyanzi n'agamba nti temumanyi mukazi gwe mwawasa ekyalo kino kyonna kikimanyi nti yatta kalooli twala eri twawasa mata oli we muba mwawasa mata gano gaali mafu mata mwawasa mafu katonda watu omukazi gwe twayagala ennyo omukazi gwe twagala ennyo buli kaseera n'abanga ate no ŋŋamba mbu alinamu ekizibu n'agamba nti muganda waayinza okuba yafa lumbe lwa mukazi oyo naye nga mmwe temumanyi ab'ekika n'agamba nti omukazi ono okumanya mutemu aloga n'ebitamukwatako n'agamba nti omukazi ono teyakomye ku kuloga n'okusera yatandise yagamba ngenda mukuba ekifaananyi nga musanze asera nja kikulago ojja kutya awo ebijja okukoma n'agamba ne mu nnyumba ya muganda we yawasizizaamu omanyi bagamba omulogo oba tomuloge ndowooza olina mukonjera kati maama kaduuka kye baamukola maama muzeeyi cold drinks kati yafuuka maama muzeeyi omutaamu oti munanansi kati nga mga kino ngenda kukola ntya n'agamba ndi omukazi mumugobe kati kumbe maama muzeeyi maama kaduuka atandise okugamba ebigambo ebyamafumu ng'abigamba mwannyina wanguli kalooli ono omuganda wa kalooli omugenzi amugamba nti omukazi gwe baaleka mu maka Namwandu kalooli mukambwe ennyo mulogo tatema n'okuloga aloga n'okusera n'asera n'agamba nti omukazi oyo atuuse okutta ekika kimalewa yeddiza ebyobugagga byonna kalooli bye yaleka n'agamba omuwagira abeerewaawo kifo ky'okuleka ennyumba eyo n'aleka n'agamba ennyumba we tunaamugobamu ate n'aleka abaana nga bali awo ewo newaawo aba wasasise waka baba wagenda kuzika kati ekyo tetusobola kuŋŋamba mbu simanyi muganzi waffe mulogo simanyi musezi
soko bene obukakafu obulaga n'agamba kati ye bw'abaseera kye mugenda kidda wamwewaddeyo abaana bamwe abasala ebitambo by'ewaabwe naye twaleerinamu ebyo mubyogera muganda wange amaze kufa kyogamba muganda wange yasula naye n'atuuka n'omuzaalamu abaana teyamanya nti omukazi ono musezi oba nammwe ekyokuwaayiriza kye mutandise okulabika nti kye mukole essaawa eno ono yamuganda ebyo biveeko tugenda mu maaso njagala olabe oli ku VJM official YouTube channel tulaba Namwandu Kalooli Omulogo party ya mukaaga gye tutandise eva Mwemis Productions natenga bulijjo kakati munange tuba tuli awo nakyala agenda maaso ali mu kwoza ngoyeze ono nno baali bamusi naye okuva le yanywa ku luwooko yaddamu okutambula abantu abasinga tebakyagala Namwandu Kalooli era bagenda maaso n'okuleka ne bamwekubaanira ddala egyali emikwano gye giteesa kuba gimweyawulako kati omukazi ono yakwata ekkubo najja abe ng'alaba munne bebamu ku mikwano Namwandu Kalooli be yalina era abalabika okuba nga batandise omwetamwa kati yamusanga ayoza yamugamba nti muna ebintu bigenda bitya kiki naye ng'olinga alina ebyo bikweraliikiriza kunti munange bineeraliikiriza bingi yamugamba nti munange akapya akatambula yamugamba nti ebintu bitabuse n'agamba nti Namwandu Kalooli takyali namwandu Namwandu Kalooli takyali namwandu n'agamba nti abantu bonna ku kyalo kuno abantu bemwekokkola olw'obulogo empisa zembi alabika okuba nyafuuse ekyajabu yamugamba nti kati asusse bususse jukira ono naye kennyini baali bamuseduli yamugamba aloga ono akwata oli ate ono akwata oli aluga abantu abalogera ku supiidi ya kizungirizi njagala olabe ono kyava atuula kati ng'amugamba munange omukazi oli engeri gy'atabukidde nina abantu bengenda njogera nabo era ndi kaweefube ali kaweefube wakulabika ndi balina okugoba Namwandu Kalooli ku kyalo naye tunaamusobola Namwandu Kalooli oyo omugoba otya tulina okwekemba ng'abantu ekyalo tutakimugobeeko ffe tugenda okiddukako agenda kitugobako yagamba nze mpulira omukazi ono situjja kumusobola n'agamba nti omukazi oli okumanya mulogo ne bw'atunulira amata gafa owulidde yamugamba nti munnange okuva le yajja wano n'aloga ennyama eyali ku kyoto ennyama gye baali bali mu kufumba n'egagira ku kyoto ng'etokota ovanga ku muntu aloga emmere n'egaga ng'eri ku kyoto etokota yamugamba kisaana kukuma ku nnyumba ye muliro oba se ekyo tumuzinge nga yeebase ndowooza baba yeebase eddogona n'olyebaka kati bayina omumugwako kiyiifuyiifu ne bamusiba emiguwa asiraanyiza buli abali obulungi ebintu byonna abyonoonye tugenda kukola tutya yamugamba ekirwano tekirabikangako walala wonna n'agamba embeera eno yonna tulina okuleka tunoonya engeri gye tuyinza ogikwasaganyamu n'amugamba olugambo lw'olulaba lwakunoonya muka Kalooli engeri gye tuyinza okuleka nti tumugoba ku kyalo atandise kaweefube ow'okunoonya abantu babe nga beegugunga oba kwegugunga oba banaamusiba miguwa bamugobe ku kyalo kakati tuddako ewafande mwesigwa siri musanyufu ekyo ekintu sijja kusonyiwa ate kiki nanga tewagamba nti ndi mukwano gonze gwe kyali wange w'okukido ndi wakukido oba ndi wakukisinziro obadde oyagala kuba waawa namugaba kiki naye waŋŋamba nze mukwano gwo namba emu wekiri era neeka bakimanyi bulungi gwe mukwano gwange namba emu era balabira ddala ye gwe kyali wange namugamba olaba ekiriwo kati mu kifo ekisooka alabika wanzija mudda nonkanyuga mu kifo ekisembayo lwaki oyogera bwotyo
kanyonyi bigambo namuga ebintu byogera bwotyo lwaki oyogera bwotyo ambemu gwe namba bi nagamba mukwano gwange gwasooka gwe wokubiri gwe wokusatu gwaddako okomawa gwoyagala oba oli mukwano gwa nagamba obanze mukwano gwo lwaki sinnamanya okumanya ki okimanyi olugambo lwatandise okutambula ekigambo kino tewakingambako nti okuba Namwandu kalooli amatooke muto wange olwo omwana olwo mukulu wange obaddage toyogera mpola bannange bajja tuwulira abantu sirika ebigambo byogere ng'ofunzafunza kati ekintu ekyo nsooka ombuulire oba kituufu kuba twetaaga teka naawe oli omukazi naawe omukazi okimanyi naawe ku kyalo bamwogerako mbu alina amayembe njagala kumanya omukyala bw'amayembe ddala ne mu mukwano gabaamu naye mwesi ninda osonga bannange waliwo gwa mu ngatono gy'ofuna obuzibu atonba mukwano gwo kati olengera tunyiga ekyo naye tunyiga bunyinza ate lero tonatuuka ku ntiko n'agamba olaba mu bintu ebimu ebya mukwano gwo olini mukwano gwo ne woba olina omukazi gwafuna era oba omanya naye kakati gwe byonna obadde obinkwesa ekintu ekyo si kya bwenkanya mukwano gwo alina okuba nga amanyi ku bibyo byonna naye munange ebigambo bino tobiralaasa kuba luli ekigambo kyakuyitira wano n'ogyoleeta obuzibu bamukwano okugulira amalwa n'amugamba ngenda kuwa ensaka z'amalwa 2 zizo wekka owulidde omukwano ogwo oli wagamba nkuyiwemu olucupa bano bo bansaka z'amalwa firimu egenda maaso njagala olabe ludda wa gye bigwera ne sinema yaffe tunuulira n'agamba ku ekyo kirabika okuba ninkusonyedde ddala era si kyakulinako obuzibu bwonna kono nti kale kaka tukwate kubo tuveeyo tuba tuli awo owaye nyoko gyali taliyo afulumye akutewa kati ankoze bubi mbadde nina ebinjo kyabyange omukyalo ono gwe bazze ne bagamba nti twegatte agali awamu ge galuma ennyama tube nga tusinziira ogoba Namwandu kalooli ku kyalo kuno laba bwagenda ng'anoonya Namwandu kalooli ayagala kubaako kyamugamba kono naye omugamba ki namunaye ekintu kino mbadde no kimubuulira abantu ebigambo boogera kintu kino mbusimanyi musezi bulijjo maama mwe musezi maama wange gweyogera naga maama wange omumanyi mukuze mwenna muli bamukwano buli kimu mubadde bamukwano bbanga ddene kabe kasinga endowooza ne mu ssomero baali beesinzaako bibiina namugamba nti simanyi oba abinkweka kuba abantu bayinza okuba balina bye balaba byessiraba kati mbadde njagala gye ambuulire nagamba mama wange si mulogo era talogangako temuddamu nakumuyita bya bulogo ebyo gambye mama wange nagamba mama wange bemugamba musimanyi mulogo talogangako kati lwaki bagamba nti mulogo ndeko wano naga oba mulinda anatuuka mulinde kuba nino mugamba ayagala munnyonnyola waliwo abamuli obubi kakati munange bwe tuveeyo nga tujja tudda erudda bannange omuntu ku kyalo kuno nga batandise okukumanya nti olina empisa embi nagamba gwe abantu bagenda kubasala kuba muli basezi bubuno obwana obuto bugudde kanniwaako ekiyifuyifu bukagambye nti ku kyalo kuno kuliko abasezi tobalabanga Namwandu musezi erinnya Namwandu kyabanga kitiibwa ekiweebwa oyo yenna abaviiriddwako bba kubanga abakati ayimiridde mu ngatto 2 ez'okubanga omwandu alekeddwa bba abantu bonna n'agamba tibalinga emiti gyakke baliwo bakyogamba bibu Katonda watu sebo akali akendo okalabira mu kupima oba n'obwana obuli obugeyi okalabira okaseetula bubuno obuto bukoze tabamiruka ya laba emyaka egiri mu tabamiruka jige abantu bakulu nagambe namwebe Aisha ageka nze yewa mama kali sebo kagamba mbusi sigenda tekaliddayo eyo mugende mubasabiriko naga abantu tubasabira busabizo babalogo ne baterera gwegenda
Baba balina bakiwandikanye omulogo omusabira n'aterera gwegenda. Alumbe ngaka senti tebalina maanyi. N'agamba nti oba olina okulaga abalogo mbw'amaanyi ge balina matono ng'ogenze n'obasabira n'amalogo gaabwe ne gadduka. Sibakwata bali kukwata oliyogera mazzi bali kutiisatiisa oligamba kano ssebo kalemerako abuulira gwakoowa nze temuntiisati. Kakati we tuveeyo ne tujja tumusanga kyekizibu ekitawaanya abantu ku kyalo. Bannange obwedda nkunoonya nvawo waka. N'amugamba nti nange nina olugambo lwokya. Bannange toyinza kikkiriza omukazi kyayogedde bannange. Omukazi nga baagala kukwirabanga gwe leero gwawo bugwi nenga mukwano gwange gwe bawala n'obwenkaniddeawo. Bali mu kunoonya bali kaweefu bali mu kampeyini ya kunoonya bantu nga 40. Kale nno buli muntu n'omugombo oba okubiddwa oba oli ku ttaka. N'agamba be abantu abatanjagaliza. N'agamba naye kyekikazi ekyo gwe ne woomulaba bw'ati talina walungi. Kati omuntu atalina walungi bw'ati ayinza atya okunjogerera obulungi ne bw'omukolera obulungi era asigala akuwalana. Nze obunyirivu bwange bwe bundi obubi bwe bumpalanya. Ekikazi kulwokuba munange nakigambako kuuta ekisinziiro kuliko ebikaata. Ekikazi kirina enkyakya ku bisinziiro. Obanga ku muntu eyaguba okuva mu nnyindo mwasiza newe bananjogerako ebigambo ebyenkana. Kyokka okumanya omukazi ono muzibu nnyo bwadde ebbali eri nga atandika obbaluga. Naye bw'abeera eno yeeyogeza nga bw'ali omuntu omulungi nga ye bamusibyeko obunaga ate mbu nga ye talina bunaga n'akamu. N'agamba ne banaakola batya nze ngenda kweyongera kugejja bugejja. Ebyo be baliko be bamanyi be baliko. N'agamba nti abantu abo tugenda kwewawaabira buwawaabizi. Maama Nakyagaba abo ngenda bassa mu kakiiko. Si bwe bagenda banjogerako nga bwe ndi omulogo. Tolaba mbadde nina bwenvaawo nze just nze sambala bwentyo naye leero nyambadde bwenti kuba kimbadde just mmaliraki kazo naye kulwokuba nyambala ebintu ebyakabi kati bye bibaluma. Naga nti bannange siraba nko Namwandu anyirira bw'ati naye abo tebalina kye bagenda kunkolera. N'otunuulira maama muzeeyi oyo laba ettabu kakati tulina gye tulakobe waabwe kala twaleyanda asuubiza okungulira gomesi emitalo 10. Wulira ayina mbu omusajja omugagga agenda omutwala erandani bagenda mugulira ennyumba za bukadde. Kati wadde n'okwegulirayo kikadde bwe kiti ekinyira sola kyegulira. Lwaki ne babeera buli kaseera babeera bakuyingirira. N'agamba Katonda oyo gwe nsinza manyi gy'ali gwe tofaayo. Enfirimu egenda maaso njagala olabe. Munange omukyalo ono ng'akwata kkubo kweyongerayo abe ng'agenda maaso akole ebibye. Asazewo agende maaso akole ebibye. N'agamba nabo kambaleke bakole ebyabwe. Naye ebyo bye baliko bajja kukiwulira. Bamaama za nsanze kaakati nno bano babavaawa. Baba bagenda mu abalogo bakuno mutwala w'amayembe muli ku kyalo muzunga buzunzi kati amayembe mugatadde na mu nsawo omwo munonyayo mugawumuza amayembe gamwe gazala buli lunaku negwe kaana gwe emyaka egyo gisobola okwogerera abantu bwe batyo. N'agamba okubalira abasanga mwe nga nze kusaba munnyo ne mulyoka munjogerera ebigambo nga bwe tulina nja kukukuba mu ate sina kyembeegu yaako mulogaloga nnyo. Laba omwana alangira abantu obulogo. Kyobulaba abazadde muba muvuma abantu mubavume nga abaana bamwe tebawulira nabo mujja kusanga enkya babongerezaako. Ate kendisanga mwemukuteko ya doru. Tujja kakubako bempumye kazimbye mayembe. Uli mukalabe. N'otunudde amajangu tudde. Kusanga abatwazi b'amayembe osanga mu ekikweno. Bamayitawo. Bakuba mwita n'ennyamwa aba. Wamma tugende mu mwana wange.
naye kyamazima Namwandu Kalooli alabika alina ekizibu nga nnyini buzi gwate okuzaala abaana abawala ne bakulaawo nga tabigula namu naye anyiga bunyizi taliimu wadde okubigula. Kakati munange tuba tuli awo nga bw'obimanyi bannaffe balabika okuba nti bagenda okukola bamaze ebbanga ddene Omuwarabu abayiribya Omuwarabu abakola ki abavuga supiidi ndala nnyo tuba tuli awo nga bakola ki nga bakomawo kaabamu muntu omala ebbanga ddene n'ogenda naye otuuka munange n'okomawo ko tugirengera Emirates yiyo erabika okuba nti eyingiddewo zireesaani mwana muwala Zainabu binti Juma navuddeyo kati munaye kulikayo hati naavaayo munange temutagala okuyoyo n'agaruka konkashaniwe sooka otubulire ku bicepere bewagize sooka otuwe ku byewakoze eki ku byewaleese naye nyebyo byonja bbawa yabaleetedde kubusi mwali mulidde ku kubusi weetuule banga bulooka erimu musenyu teseetuka ebyo byombi kuwe n'agamba mwenna ngenda kubawa kinga bwesise temufaayo essanyu libatta naye bannanga ekintu kino kiba kizibu nnyo omuntu n'agenda ku kyeyo yeetobere naye odda sebaba yaye bakuswamye ng'olina okuleeta byozze nabyo n'agamba mwe simufaayo ebintu ngenda kuba bulungi nnyo era nabaleetedde kale bulijjo okuva lwe bamanya nti munnaabwe muganda bw'akomawo bayeesunga ne bagamba nti kati wadda sebo bulijjo nabo baagala babe nga bagenda okukolerako ebweru kyonna kye kiri mwe baana mmwe kansooke mbabuuze ebuwalabu muyita byangu kati lwaki otubuuze bwenkanidde awo mwagala okgenda omulabe gye mbadde bano obedda bo bamulaba mbu aliko akasuswanyirira kumbe engeri munange munda eyo gy'obeera nga munange bakuvuga buli lunaku supiidi eba nnene nnyo naye gwe kyoyita okulabika nti munange anyirira ate yakiyita kuwunga omuwalabu ayinza okuvuga n'owunga n'agamba mmwe temumanyi na ssente omuntu azifuna atya ekyo ekyokugenda ebuwalabu mwandibadde mukissaako zipu kati ate ono atunulanga ayagala okissaako zipu oli amugamba kijjeeko zipu ono atunulanga ayagala okissaako zipu n'agamba eri temumanyi kiriyo nze mbabuulira oteeka okuba nga omira empeka ezitto otulo buli lunaku tunaaza n'emirambo wanje emirimu egiri eri egifuna ku ssente kunaaza mirambo mwagala nnyo genda ebweru mujja kiwulira abakanga kibajjamu oba kibakangisa bagumya mitima nga temwogera tetujja kwoza mirambo kati giba gy'abaana oba gy'abakulu ne gy'abakadde ate enkanyanya ekwata ekko tetujja kwoza mirambo situgenda kujooza bannanga ate abali ebweru nga muli ku kyokya mwe mutulaba olengera n'ekyamazima ono bw'atunula alinga omulambo omukube pawuda akanga banna bagufaanana ogukolamu ennyo okola ennyo mirambo otuuka nogifaanana ekituufu byayogera asaaga oba byayogera bya siriyasi ewe mutandika otuwaana unyiridde oyagala genda bweru biki mujja bivaako naaga sente ze mukolamu wano e Uganda nga muli Uganda sente ezo muzikwate bulungi zibe nga zisobola okuleka ni zibamala kubanga sente z'ebweru si nnyangu yagamba sente z'ebweru si nnyangu naye byonna baleetedde byo ngenda bawa temufaayo yabaleetedde ku byebweru kati nga bagaane kansooke mbeeko wenzira yali tannagenda yaleka lu boyfriend eri emukono ayagala gendako mukono mbalala asooka alaba omulenzi wa Uganda omulekaano n'ogenda ewalabu myaka 2 ogenda okudda nga abalina amaanyi naye owulidde kyayogedde ekyokwetikka simanyi kwoza mirambo gy'abakadde ono anaaza mirambo ono
abaana nno baddaanu nakwe yagalirako kumbe bwekitobwe kiri kaaka tugenda okuddako ewa topista Nanyonjo kaakati abaana bali mu babuulira oba bali mu mubuulira mbuno bwe yabadde abatumye yasanza abaana ba Namwandu kalooli Omulogo babavumye aba akyayogera baabano nyabo gyebale gyendi oli ute ononye ki munnange mama gundi mama nakyagaba muwala woyo muwala we ebigambo byajatugamba oba mukazi gwe gwogamba abaana babe nga batugamba ebigambo ebirabika okuba ne bituyisaamu amaaso obwenkaniddeawo omukazi omwana naalyoka atuvuma n'atuvuma obwenkaniddeawo twamukola ki mama nakyagaba oyo omwana twalina ku paleedi bambi ne kano kwogera babeera ku paleedi oli n'alangira munnembu balogo kati no bakyamukola bannange n'alyoka amulangira obulogo bwonna oba school fees zababula lwammwe togamba nti tubaloga school fees obabula kali kagamba banne wako mbuleka bakagenda kujja kusomera mbu omutwe nga gutandika okaluma nakyagawe waabwe kati ogamba otya nti omwana ono yabavumye mama ali mu kuwolereza munviire wano saagala kummanyira n'agamba naye gwe mwana gwe lwaki togamba ku baana bo maama twala eriwo ekyokusala tetukimenyamu abaana bange bwe bagenda kusomera okusoma batunula kumbawo amaaso ne gabaluma mwabaserasera ddabula mubaseze mu magezi emitwe gyonna obwongo mubusezeseze musula mubasera buli bukadde mutulozeroze ne school fees ate gwe nja kukukuba gwe nga we nali ngenda okuba nnyoko ate nja kwongera buwongezi kwate kuba ove wano ngambe kwate kuba ove wano si ya buloolo basinaba kukwamira bano bakambwe nnyo nagambye tugenda kulaba enky episode ey'omusanvu teri kuzikiza mugyekomereko YouTube channel yaffe VJM official natenga buli kyemize nkwereza mwena tubagala nnyo adios amigos.